okuwa okutandika n'olunaku lw'ekyokweyongera totukola mu kintu kirala bulamu Bayibuli kirangiridde mu linnya lya Yesu. Omukyala okutebitwale n'addawamu ndikuma batalina Bayibuli za Bayibuli era gyaki Bayibuli obikuneera 17 ali Bassekabaka 17 ali omutwe ogusooka Bassekabaka ekisooka 17 gy'oli Bassekabaka ekisooka 17 musomesa soko kalike kunyiriri olusooka okome ku lw'omusanvu awogenda okwogera ebigambo nga bisatu ebikulu tulangirire twaze kusaba ze banenzikiriza mu byamagero ate gwe wangi kakubulire Katonda tayagala baavu Katonda tayagala ki oda akumangeko omusomesa gugwagamba Katonda tayagala baavu era nga oboli mwavu era wetumiza mu bwavu osemberayo ebitusemberera. Amina. Katonda atwala tuleeramu mu mubiri ate ne kubo ababanyi be bayingira eggulu tetuna bayingira bwensimbi abaavu mu mwoyo neze ndi mwana ate ddala kuyingira mu abaavu mu mwoyo nga bw'ofuna sente zikufuga gwazikola ki ekyo kyekitegeeza ng'ogabira ababatalina ebyo kyekikola ki tebategeeza tomeeraawo bala obunani mbubeera babayingiramu togenda lifunayo nyabula. Amina. Baba musomesa tusomere mu kiseera ekyo Eliya ow'Etisuli omu ku batuuze b'e Giriyaadi n'agamba kabaka Akabu nti mu mazima ga Mukama Katonda wa Isirayiri era Katonda omulamu gwensinza mu mazima ga Mukama Katonda wa Isirayiri era Katonda omulamu gwensinza tewaabenga musulo wadde enkuba mu myaka gino wabula nga ngambye nti bibeewo. So osibe wakati omusajja wa Katonda ayogedde waliwo etteeka eritugamba tulayira nga beri kuki abo bangi mu mazima ga Katonda bwekolaki era omuki mubadde muwulyo banga muli basi tewagenda kubeerawo nkuba yadde musulo emyaka gino gyonna teyagamba lunaku oba buhiiki myaka gyali emyaka 6 bakyogerako erinnya Yakobo myaka ngoza gyali 6 bwe baserabidde kino kyayogerako okirukula mu Yakobo gyekiri nti Eriya yali muntu ngaffe ng'ayogere ngaffe neyasaba Katonda n'essira enkuba okubeera emyaka 6 naki nga tikomya bagijuliza muddamu ki empya ngambye nti abooluganda olina obuyinza oba okulagira embeera mu bulamu bwo n'ekoma era n'ekuwuliriza ekitegeezo babalumalekuliramu sitandise okuwuliriza obedogalisa n'akatandika kati eri agambe mu mazima Katonda gwensinza era obulamu tewagenda kubeerawo okuba myaka gino bwekyali eri ekyakuyigiriza oli kabaka gwe oli mulansi kiraba kumalayo naye kalonazimba abantu munategeera
yenyigiriza soko uli mmale okumalirizayo okubeera bayibuli bw'omukazi atunulidde n'omusajja oli kabaka oli mulanzi oli musaseredooti kati aweza okubeera kabaka Ronald Muwenda Mutebi agenda Luweero abantu balinga abaliko emmando engutu zivuga badde ku mawulire bazze babetirirwa njagala kunyonyola kabaka tekitegeeza oba badde tukimanyi nange enkya emipiira gy'ebika by'Abaganda kabaka yasimba ekibulaki naye njagala kuwulira ndoza okuva egongo ndoza kutandikira n'amatugga ku mabaana bazimye biki njagala kunyonyola obukulu bwa kabaka basudde tebeebaseeko abakazi bali mu kuzina amasaba nina bwe basasudde naye nga tebabaleka ekimi neki balindaana Gori kabaka nene neza yeweesaamu si abakabaka akunyonyola ekiralo tegero bakabaka kati kabaka Muwenda Mutebi ow'okubiri bw'agenda mu masiro n'agenda mu masiro bali Kasubi abali bafuna omukisa okugendawo kkulu bw'aba ayingira gye babalagiza bajjajjaabe n'akitaawe tabeera kabaka n'empeta y'obwakabaka agijjamu ayambala kanzu na kooti abeera mulangira oba badde tukimanyiro kitegeere kubanga wali waliwali baafa tene bakyali bangi nange kabaka Muwenda Mutebi bw'agenda e Kasubi okukyalirako bakiramu ne bajjajjaabe be baakalabiza agenda ng'omulangira tayingira nga kabaka abali wano Abaganda abakulukulu sibasomesa busomesa mbaddukiza mukimanyi bulungi obwo bwe bukulu obusito obuli muki mukabaka kati bw'atubulidde oli kabaka naye weetwalanga ekintu ekitagasa kabaka alagira bulagizi oyo mumuwe kintu nekikola ki mutegeera kimanga bantu ekyoyagalamu muwanga bamuyitani Mukwenda bamuyitani Owendo akulire njogera n'Abaganda obwana batali Baganda Mukwenda ennaku zino avuga aliya ya bulaaka eriko saza lyaki yesingu kabaka yalagira baamuba buli akulira essaza ow'Enkutuba kabaka yakolaki asiimye beera akoze abantu ayagala kugirayo amakulu ga kabaka nkugambye oli kabaka oli mulansi oli musaseredooti obeera n'obuyinza bwonna teyayogera oyogera kabaka bamutula mukama oyagala kubeera kikulu kabaka bamutula amabega oza kumwongere musomesa n'ennyonnyola bitegeero nga tobitegeera kati omugambo olwedda atalinya ku kabaka oli mugambo eti musomesa oli atalinya ku kabaka oli alinya ku ggwe oli munene oli kabaka osobola okulagira ekintu nekikola ki ekira ekyobola kyetegeeza amina amina amina
ekirala omulazi alamba ekivume ekimeramu. Omulazi alaba mu maaso. Omulazi si muntu wa kuzanyirako, abeera muntu wa kitiibwa nnyo. Buli bw'atunuulidde ekiro ky'olwaleero, oli muntu wa kitiibwa nnyo, tebakuzanyirako. Mwana wa Mariya, osobola okulanga ekintu ekiba. Oli musaasaddoti, omusaasaddoti akukuza. Omusaasaddoti akukuza. Omusaasaddoti abalabukisa. Omusaasaddoti buli ekigambo ekimuvaamu kibeera kyamukisa, asobola okuwulira, asobola n'okuwa omukisa. Musomesa kugira biko. Mazima ga Mukama awo bw'otandikira. Mu mazima. Mu mazima ga Mukama, Katonda wa Isirayiri, era Katonda omulamu gw'ensinza. Tewaabenga musulo wadde enkuba mu myaka gino, wabula ng'agambye nti bibeewo. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Mukama agangiridde nsaaniriza eno ejja kubasanga bubazza paka n'ebikoowa okukumbula mu nnimiro eyo kibaawo, kubanga olangirira oli kabaka, oli munansi, oli musaasaddoti. Mukama agangiridde nze mu nnyumba eyo sijja kulwala, n'abaana bange tebajja kulwala. Olangirire Katonda akiwulidde, kubanga Katonda gw'osinza mulamu, kijja kubeerawo. Nze nduka lyange Mukama sijja kuwola, nze ndula mutuli kashi, ate sijja kugwereza, amasanga ge tegajja kugwereza, kijja kubeerawo. Mukama gw'alemoole yange ababbi tebajja kugimba, kubanga Mukama gwe wagimba girangirako obukuumi, ate n'okwetaaga ssente buli mwezi, si bya bbanga, tusobola okubeerawo. Amina. N'obeera oyogera na baki? Byeyogera mubitegeera. Genda kumulonde musomesa byayogera obitegeera. Ekiro ky'olwaleero n'essamu nayingirire, ogambe mu mazima ga Yesu onambi mu maaso. Kisiraanibwe kuva mu bulamu bwange, genda wansi ebigere bya Yesu. Katonda mwesinza, abaana bange tebajja kuddamu kufuna mbuto ku luggya. Bwe sitaani ayita mu basajja batalina magezi okufulisa abaana b'abandi embuto nga batali mu ssomero, gugobera wansi w'ebigere bya Yesu. Abaana abange beetooza omusaayi gwa Yesu. Abaana abange bamukisa. Mukama abaana abange balina okufumbira nga bw'otuusiza ekiseera kyabwe okugenda okufumbira, ate baba mu kitiibwa batuba ku mmeeza tugu mu linnya lya Yesu, kijja kubeera. Amina. 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 Tukulage okulaba ekitusoyagala okulangira olwaleero. Mugendere oba bategeenya kaawo ebifo bikyali bingi. Amina. Amina. Sabidde abantu bangi sibamanyi na muwendo. Abamu bafuna n'obutuuze mu Amerika. Ekinene kyose kye nakola kye kimu, kyakuvugamu omuntu kumutwala ku airport.
nakoma ziraba kunyimuka nakuka wansi nakunona bavaayo nakutwala bagenda naye nga bangi bensabidde balina n'obutuuze mu Amerika era tuliziganya ne ku ssimu buli kaseera naye nkugambye sigirinyanga nakuku naye nekyazi amanyi mukama akoye okutwala abantu abagenda ebweru njagala nambe bantwale njagala nabe bakoleki amin naye nange manyisaayo yakugenda abooluganda ebintu bisoboka bisoboka lwozimba ennyumba nene golofa nakwagizimbe brada ndi musomi mukyala n'abakyala babanyumba kyala amina 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 abooluganda olwayo olangirira ekintu kigenda kubeerawo oyo mwana bamutukuulirasa abafu bali manyi muntu mukulu amina 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 Sani bakolaki waliwo yabadde anyumiza nempulira ennaku anjagala ganye ku ssimu naye nga tavaako naye nga sirina kyakola mu guno omwezi gwa mukaaga abantu bavayo kudiruki waki nga sikana okuwentebe bwatyo akakala mu guno omwezi abantu bavayo era okukikkiriza mugajja genda nawe oba tusaneyo nawo kuba tosookeramu okutwala kuba tokolaki langi ati guno omwezi gwa mukama omwezi abakristo bayulemu omusaayi bagamba abantu bafayo alinawo olina kuziika kati tutolangirira era namugaya zesitatafuta mubulamu bwange amina amina musomesa tweyongerewo Mukama n'agamba Eriya nti va wano ogende ebuvanjuba somosinga wakati kitegeeza ebigambo Eriya eyogera ku kusooka Katonda yali naye tegerekesa bulungi Katonda yakola ki era yamugamba okwogera ebiki ebigambo ebyo kati Eriya mumaze okulangirira mu linnya lyange walokola ki va wano ogende ebuvanjuba weekweke okumpi n'akagga Keriti ebuvanjuba bwa Yoludaani mu kagga omwo mw'onajja amazzi ag'okunywa era ndagidde binamumoona bikuleeterenga eyo ekyokulya kigambo kya Katonda Mukama mukuleetera ez'amaanyi abooluganda Katonda asobola okukwasa ekintu kyonna okulaba ku omwana we mulungi tafudde ezengabo ezibazaani zinsaana ebetwamaza Mukama zongere kubaza waggulu abooluganda Katonda n'akukolera asobola okukozesa omulabe
kutuusaako obuyambi naye nga akukoledde Katonda. Awo mwoli si wabi, awo mwosula si wabi n'akamu n'akeddagala mulina Mukama. Awo mwoli wakulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Awo mwoli waliwo obugagga awo w'otunda awo bwebatunda ku mwoli. Awo mwoli awo ekyo kyokolera ebintu gy'owetoolamu eyo we wali ennyumba gy'ogenda okusitula. Katonda takoma ensobi kukuteeka awo. Balina endowooza enkyamu. Badaki naye Katonda awo yakuteeka wali omukisa. Amina. 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 Ebyo bijanjaalo ebyo byolaba ebyo by'osuzeewo bikoolekesa awo ewagenda okuba obukadde n'obukadde bw'ensigo bugenda okusuula. Kinnamumoona kireetera erinnya ery'okunywa. Namumoona mumumanyi? Mumanyi namumoona? Kiba kinyonyi. Kiba kireetera omuntu omulamu bbeeyi. Ekinyonyi kyekireetera ki? Omuntu ono yaliba nawe ekinyonyi ekyaki ekyokulya kati ekinyonyi kyekireetera omuntu ono ki? Abooluganda waliwo ekintu ekibadde kitatambula bulungi mu bulamu. Twagala tugooye bamalayika. Mukama akusindikire bamalayika bankuyenge ekyamagero kyo ekyo ky'osabira. Amina. 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 Oleta watu okusabira. Okirina soko yimirire ku